Labanchanonya, Labanchanonya, Bujokoli Wabana, Labanchanonya, 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 amanya gange nzemba bali maliseri bogerenza lwa offense machivati mama babige jeni nkutumiddeko munnange oliyo tamachagalere na kusoma 11 lero mukaga luno tugenda kupera kwa pro club ekasanga tinayimbira byange nga baviza dokatwe songa siye nimbira byange abana bituli byerere biraka byerero simanyo saze kapinafu simanyo yambadde ka uniform jangungo yambadde ngonyumirwa dokatwe yingire wali ai nakoza denteka zange za pro club ekasanga tibaganda bange abali awo musasizi wansegezeza no ngante era njagendo tuukaawo nga wano kyekyo nga bankozeeko dda yange nti njagendo tuukaawo nga wano kyekyo era obutima kati gundi wamu enaku tuzibalira ku ngalo zo nga tezituuka bannange lwa mukaaga luno muje tubeere mpoza ate kwa Folk Club ekasanga tukuyingira guli mutwala awo tunoonyezaawo visa okwewaliza kwawedde okwewaliza kukyagenda mu maaso paka nga olwokuna banalwayo gwe ku general secretary mbera bweri obumpandisa kukyagenda mu maaso ate obona baliwo nijjejje lwagweddalu newali ku mukolo wenyini nawandisa yawo bwadu bakola bisobola omutemba limutemba butembi amanyo nyigawo nagamba nti waliwo abalalawo sikunyega ono kyagambye liba limutembi enkyamukaddamina nzijaabo biri bye wamanyira okubanga egundi ebyo bagisale nalekawo embuzi nedda ninakyo nalekawo bakisale kyati olangiriridde wano bakisale si mbuzi ate si nkoko simbaata ate sinte kola naawe sidudu obwedda mpulira bakakona wamakona Boxing Express wama wavudde bekalakasa bagamba nti okusinziira ku Mutindo Express gwerikaaga Katonda muggulu mu binnyo ddala era bagala CEO alizayininge Isaac Mwesigwa bagamba nti oyo akwatemu ebibye okusinziira Express engeri gyekolamu obubi ddala bano bagambye nti bajja kukkiriza Mutindo mu binnyo agala muggulu obuliro 30 balina okubeera nga bafuna mipiira 10 bafunyeeko 7 mubonero 30 bali focha 11 bana points 018 points za mpira 17 kitegeeza nti kumbe buli mupira badde bajewo wakiri akabonero kamuka mukokka bakolera dala bubinyo kataba wagizisiba matevo jukira omukuru oli omukuru kiwani kiriyo wakiwanuka kozi atone jeno keke kiriyo wakiwanuka babega bamuwabiranga bagamba Express ebanja alias za miezi 4 bwe yajja mu kamera yagamba nti namwe simugira babanange twakava mu covid bitubalete bitambula bulungi mutulekemuko tuberenga twenonya nenga bagizisiba matevo jukira vira yabakubye goro za debiri kwemo nabo bagizire batandika okuberanga bavume abazanyi be Express kale bavude ne Express ngane bagamba ne CEO twagala berenga atambula muko tuberenga twetereza ntagere nti mpozate UEFA president akulira UEFA Champions League mukuru president Sefarini Alexander agenda kujja ke Uganda ajja Uganda tugenda kuyikirwa amanzaali UEFA president ajja mu Uganda ayokala be ku bisaawo byaffe agirako ne mu parliament aleko mama buli muntu anajanga Uganda inogenda ku parliament ne parliament yaffe mu Uganda ndawusa inokuntwalako mukyala we wakolera nino genda kwa chano ni naye ntegedde ye mukyala wo mukulu agenda kumumiitinga yanti kati ina musanga ku mulimu kozi vice president agundi minister we byenjigiriza omukyala nedda magogota ogamba omukulembeze ate ono ali kuwani
Alikuwanise. Nze bobo nkyalira agenda ya Alexander Sefarini njitunudde muteriimu kulaba mukyala Anita Mongo teriimu magogo. Aze ku bintu birala nnyo byakyoli. Ajja wano kulaba bintu byakyoli bya foundation. Kutunulira bya mupiira naye biri erimu akyoli. Foundation kalera magogo yabirimu naye. Alexander Sefarini yakulira UEFA Champions League ne European Football. Yes. Ajja wano katugenda kuyikirwa Amanzali. Ne agambye ati Amanzali gatuyikira talabye na ku magogo na mukyala we. Ne agenda kulaba mukyala Janet Kataha Museveni. Oze Minister Sports. Nena nti natwala omupiira n'omukyala. Atagenda kulaba mwali Guma Foundation gyagenda okumiitinga magogo taliimu. Muzala walanga. Era magogo alina omwani. Ate nga nze n'obulamu bwange nja kuwagira magogo omwagalo. Oyi nyimbo eriyogera njogera. Andi naye kye kizi. Andi olw'obudde speed. Wanude, wena wanude debe, otherwise ilesange chimule chito. Situpidi, labakawala kanvuma, bogasi, olinge, bogento. Eranga ama tutegede. Walo mulizao, wabita glosh. Gloss. Zungu, glosh. Ono yali aweereza ku NBS amawulire ng'alyerezana. Mweru muzungu. Yoyo reporter wa NBS. Yangambe yepikira yakwe. Ani, kidomole gwe yepikira. Ne kidomolo ine emikisa gy'abakazi abakazi. Zimbabwe ino mukisa bwe bagamba gwe baba bategeeza ayogedde linnya ayawula omuwambe omutono owulidde ayogera erinnya amaani yakulengedde ku KBS oyo mwana nze mwefu ate ku KBS obusungu bubeera bungi nnyo era baganda bange KBS TV mmere mwe bantu balina okubanga bandabaawo banyiyonyola ensonga Vipers olwaleero bagenda kubeera nga babuluna posa ate ne ttiimu y'abanafu bali eri abasimba niranga na biwoobe emipiira esatu egya CAF Champions League tulinamu akabonero kamu kokka kamu bwe kati Raja Casablanca eno bonero buli mukaaga Royal bonero buna Simba bonero busatu bune abujja ku ttiimu ya Vipers tuyina mu ngeri embasobola okubeera nga balangirira ani agenda okukomonta firimbi Bamulaka tasema Woyesa Omuethiopia agenda okukomonta onabadde mu World Cup 2022 era nga munanga agenda kubeera nga yambibwako so nga teba n'okuli Samuel Otongo poza tene Bella Itadesa bagenda kubeera nga batunira poza tetigo Gizao yagenda kubeera fotovicho mu game eno so bagenda kubeera mu yakabungeezi nga Vipers baginyika mazzi agoocha siri sure anti Vipers ejjayo akantu konna olwaleero bwe bange Kampala mu mataala gaffe ge twasooka okukola aga Vipers nga gaakekiro baatukubirawo emu bwereere tugenze ku Benjamin Mkapa Stadium saamu yakabungezi genda kubeera nga tugutunulira tuleswa ttiimu yaffe ya Vipers Bianchi Bento agaite ttiimu eri mu shape nnungi in good shape ready to battle mukulu Bianchi Bento n'amaanyi ganzibwamu wadde gye mpagira agambye the team is in good shape ready to battle tulinze twabesaamu yakabungezi Vipers bagikuba guno ebeewanduse begenze empiira enange ina Vipers ewanduse bagikuba guno ebeewanduse baba tugalikira kugwaffe gutwesaayira AFCON under 21 ku mutendero gwa semi-finals wano nagamba buli atuke ku semi-final bagenda kuzanya mu World Cup wabana balongosa emyaka 20 kati Senegal ne Tunisia babadde babulonda kiro kyaleero buwedde 3 buwerere Senegal ye Tunisia Wawarabu bagenze bagwera mu ddala Misiri teyava mu kibinja Tunisia bagisabudde 3 buwerere nga Senegal ye basabula Pape Diop era asobola okubeera nga ateba ne Ramain Kasika ne Ramain Kamara bekegolo zabadde biri so nga ataba Nigeria abawandula Uganda Gambia nabe bakubye tufunye omuntu atusasulira Nigeria Gambia bejemu Nigeria gole bademu kubwerere naffe batukube yakyetebe mubwate ne bagidifendinga paka ne Gambia yabakubyemu ne badifendinga paka opera gwawede kati finals genda kwera unakulukera wa mukaaga tujja kuba tuli ku Afro Club kasanga tenga na bana babulonda Senegal nga bazanya ne Gambia ku finals so nga Nigeria genda kwera nga zanya ne banafe bali eri abatunizira nga tunonyako omuntu oyo agenda kwera nga akwata kiri ekyokusatu bobe Kigo ngakaba amaziga kyokanga agenze kunaaba bunabi abantu batandika okwebuza ati wana mukulu agenze mu kigo kunaaba badde ki omukyala namugamba nti okuvola yava ekasesero yagendayo okukola yaddali bw'atyo era nkitegeeza ati ekyo ndwadde mujekunyumya kati afuuyisa My Airtel app kati osobola okufuna ebintu byonna ebya Airtel n'empeereza za Airtel mu kifo kimu ng'okozesa My Airtel app gidownloadinge ku bwereere okuva mu Google Play Store ku simu yo. Engano n'obuwunga bwa Supreme. Obuwunga bwa Supreme bulimu ekiriisa ate nga buwooma nnyo. Engano ya Supreme etwala butto mutono ate ng'ennaanuuka otwala obudde butono okukola ebyokulya. Obuwunga n'engano ya Supreme esangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna. Engano n'obuwunga bwa Supreme bikolebwa Mandela Millers abasangibwa Busega Roundabout ku Masaka Road. Supreme Flour ne Wheat product ya Mandela Group. Sanga wano.
Fulaya baba tukujukiza wamala nabo bakuza mazalibwa go Jordan Lee Morgan Pickford akuza mazalibwa ge mchenda mwena yalinga azalibwa je myaka 29 lunaku lwalero Jordan Pickford yakusanga contract empya ya myaka ena nga yeko meeting obulamu bwe n'omutima gwe n'omwoyo gwe ne bakyala be n'abaana be ku timu Everton committing his future and house ye keeper wa England era keeper yaba one keeper wa England keeper wa Everton kati bolibwa gati committed his future Stegeza nti awadde ebyo byonna kyapa motoka yetu Everton committed suicide obulamu bwona yawadde n'omwoyo gwe n'abaana be yati buga committing my future oba waddeyo omwoyo gwo baana bo bakyala bo Kamu committed tadde mu suicide awo Shonda icho omutendesi wa timu Everton oyo omujjo manyi yagugulana nnyo n'abazanyi babbanire ng'akwana bakazi baabwe kati bwakulya ngo ganti committing the future yange ne mukyala yange n'abaana ng'agakyala Tomanyi Shonda ichi yakwananga mukyala wa Sambox bakubagana n'ebikonde mu tournament Nashire Banis yakwana bakyala babali aba babiri omanyi bana abakazi abereeta ku training busimanyi ndabe kidomole nga akubako mu training alinyako berewo mpagira omwami wange Shonda ichi yakwana bali bagweranga bamugobye ku timu ogezeza kwani ina birthday ndala ya lero eno birthday egenderwa best council Kaya no council Dan Kaya happy birthday many more years of hustling council Dan Kaya tukwagaliza penal code enungi council era mu council mukwano gwa Lydian Cheyune irabo ntandiko bilisivinga ebyomukulu collecting center eri kusimba wamafe tukwagaliza ndika wiche ja wama council eyomukulu ono wama council manyize kuyono kwenfunira eyono yesoka nze mbaawo ncha naye birabo nkozesa mwe muli ya commission Council Kaya wama tukwagaliza penal code enungi olunaku lwalero luberenga lukutambulira bulungi kozi penal code mba mwagaliza ekiwumula ekyemirembe tamanyi bya luzungu ebyo byaffe n'endawuzi owana miryango ki namiryango girls byoga senkulu alinze engoma era akayi omukulu penal code oyo ngamba omuntu tumwagaliza penal code byakulesa ogenda osinikire muri ebinnyo byo wama tugambye Matthew Flamini ne akuza mazalibwa ge saba kompozi wa timu ya Arsenal Matthew Flamini era awezeze myaka 38 yes midfield je wabula saba kompozi nga bagamba ati twagala omuntu atema wa abantu balonya Matthew Flamini ono munange okumanya Arsenal yamufuna mu ngeri ya jogo biliena yali asayinize ne timu ya Olympic Marseille Matthew Flamini najira bwerere mu timu ya Arsenal musajja bamasende bawaba bagati omusajja atubye ne baba wa emitwala 48 Matthew Flamini yajire emitwala 48 mu Arsenal ye compensation fee wayawo wabutambi buvudde y'abasajja ba Manu Omutendesi bulijjo bajesawe moyo okumacha abayise 10 ez'okumacha 10 ng'obudde bujasibye 10 zenyini ez'okumacha nga teni haga yatuusadda ku kisaawe kati abaddako beekaabire nga naakoze atya akute TV za KBS TV n'azireta screen ziri ennene n'azissa ku kisaawe nga yatemyetemye bukiripu buli omu obudda bwazannya nayita Kasemiro jangu wano nga akagga akakutte mu ngalaati nga omugga agukutte mu ngalaati naga Kasemiro jangu wano eno video yani tiyenze coach naga ono wabadde odduka olagawa ono wabadde opaaluuko ddawa naga Bruno Fernandes jangu wano bino byobadde wanika emikono nti bakujje kurayi baby jangu wano pa naga Rashford oliwa nakutumye kudduka wano wabadde odduka olagawa n'abatabukira training egenzo tandika kusaako nga abantu bonna maziga nga buli omu afunyeko ku mpya Embooko n'ensambagere sajja badde Munyiivu dagamba it was an embarrassment sagala kuddamu kiraba waliwo abatandise okutya Kasemiro aga nti yeewuliramu obutali bumativu ogwa Europa ayinza obutagukuba si mulwadde talina wamuluma naye aga nti teyeewulira bulungi ayinza obutagukuba batandise okutya aba Man United baga nti omupiira guno oguddako nago bayinza okubeera nga bagubakuba ne bongera okubeera nga baswala ye musajja atu Bruno Fernandes bazzaako Real Betis mu UEFA Europa League ku lwokuna kati Kasemiro aga nti ye ayinamu ekintuntu ekimuga ntaliiwo Bruno Fernandes bagenda mujjako bwa captain eraga nti atabusobola okusinzira ku neeyisa gye yeeyisizaamu n'enkaaba gye yabadde akabamu nga Liverpool batakosa omusanvu bwereere
musajja mukambwe nnyo erembeera gye yataddewo mu training olunaku olwejjo yagenda nti tayagala muzannyo agenda Bruno Fernandes wa captain ngenda bumujjako sagala mwana yeekabyakabya nga batukuba omusanvu yatabuse nnyo musajja wato era tegede nti omukulu olwamukubye musanvu bwerere n'akuba eyitale ku timu ya Società Sportivo Caruso Napoli n'agamba Victor Osimhen oyo mumutunda mmeka muwetaaga njagalawo omutebi wano bawawuti wa Agosti baneno basimanyi ba Prodigal Son Prodigal Son yatya Prodigal Son ye muntu nga agoba nyaba ndawusi ebyoluzungu njala Prodigal Son ono wawuti wa Agosti ba ebyo byowulira byayogera byosinga okukiririza anata byoluzungu nesiga gwe ogenda kutandika ebyange otandika okugamba neda Prodigal Son galuzi omwana wenda ya Nakalama hakati ono omwana wenda ya Nakalama wawuti wa Agosti agenti munaye tebamutegeera byazanya bagambye nti either Hurricane oba wawuti wa Agosti oba Victor Osimhen gwe bagala okubeera nga baleeta berenga batebera amagono songa temu kireti kasaza lunaku lwaro Brentford bakuba etimu ya Fulham goals badde 3 kubiri omuzanyi poza te Ethan Pinocchio yo Matthias Jensen ne Ivan Toney asobola okubeera nga bateba Mana Solomon era alabiseko nga ateba n'omuzanyi Carlos Vinicius omulenzi ono nabagamba erinnya mulikwate nnyo goal azitebera kumukumu ate nga mu Israeli afaanana ko Yosef Shai Benayoun simanyi ba Benayoun mujjukira nyaja n'akakuba ko mu Arsenal obojjukira Benayoun engonda gye yagondanga ebigere yes Liverpool akaleta mu Arsenal Yosef Shai Benayoun ono mwana bwazanya Mana Solomon mujja kubeera nga mumulaba kapira kagenda okubeera nga asumulula UEFA Champions League Solomon wa Foy mwagala nnyo maama ate kikyali kito nnyo kya myaka 22 kimana Solomon ekyabanafa bafula mu Marco Silva yakitendeka UEFA Champions League tukisamba kyetuddako jakiraba yes UEFA Champions League wamalero tano ezekiro kyawusire Borussia Dortmund babulonda baluwamanga tebaliwo Pierre Miroba Mayanga taliwo Benoit Badia Shire taliwo Amando Broja taliwo Ngolo Kante yakomye mu training n'Omutendesi agambe tali ready so nga tera mugejje muno na maduke taliwo so nga Eduardo Mendy taliwo Mason Mount Thiago Silva bonna tebaliwo kyawusi bagambe tebali ku pressure yade nebakubadde nga Borussia Dortmund mpira gwasoka yabakuba goro yaliemu ku bwerere Karim Adeyemi yabakwata okubira ddala eno ku center n'abatwala paka mu katimba nasala buli abali wabo nabona nabiranga abateba lero taguli mu Karim Adeyemi yalwadde mu mupira gwasembye yawo Yusufu Mukoke yegana emyaka n'etaliwo Morre Bauza n'etaliwo Tadek Omutendesi wa timu ya Borussia Dortmund agambye katujje ku Stamford Bridge mutuwulire wabula ne Graham Potter atisiza n'agambye no bagita Stamford Bridge lutindo tugenda kubalaga kiki tulina woko tane zekiro pira bagokwasiza mpoza ate omukulu ayitibwa David Mokieri yagenda okubeeranga komota filimu by'omudaaki ono kyawusi muli jwani fo kyakubire points munange ziri 11 zibalina okubeeranga bagata okubeeranga bayingira top 4 tulinze lero tane zekiro so nga te Benfica yagenda okubeeranga zenyene banafe balyere ba Club Brugge Omutendesi ayitibwa Scott Parker yaliko nti Omutendesi wa timu ya Bournemouth munange Liverpool yamugobya ku mulimba amukuba 9-0 ne bagoba kyokane ku timu ya Club Brugge nayo tebitambula bulungi Benfica mpira ogwasoka yagwangula golo zali biri bwerere tulinze twempo za tempaka za UEFA Champions League piraje jikuba munda tubagamba bana bamama olwalero lwakubiri tujita Tuesday like champ tuzire sempoza te offers ne VIP tickets ziri biri baganda bange zifulumye unako namwe abagala singo ekola odi 4.5 njire sebaba nadala mabagalo pika singeyo baletele tickets ziri 3 VIP ekola odi 12 so ngate wamune offers afesi ekola odi 15 wamune super single ekola odi 4.5 kubira shuwa mansaga wakwe mipira jikuba munda